events n'etwala. Ekibuzo kyasise okumbuuza oba mukama waffe bwe yavaawo oba tukyaliwo. Ndowooza abaaliyo nga 28 omwezi oguwedde baakiraba nti tukyaliwo neera mu maanyi. Era ne betugenda okukola ne betutegeka okukola. For example, ng'enkwataganya ne Cashline, buli event ye twasazeewo tubeere nga tumuwa ebyuma. Kubanga ndowooza ffe abasinga ebyuma kubanga maama tukozeko naye akimanyi. So nze kyensobola okusuubiza abantu ku lunaku olwa event, buli kimu twakitegese kirirwedde, mujje mulaba amataala amalungi, sound obulungi, n'entegeka ennungi. Omukubi ogaluse naye bizinesi okufa nesigalawo sewo gabamaanyi kuba bangi bafudde Buganda bizinesi nezikola ki nezigenda nabo naye tumusabire nejali yali musajja mulungi Mr. Ivan Kakuuza tumusabire ejali okukama alikulokulamuza kisa kyerere tweyongeddeyo abakatwegattako oyiza omwolire ogamba oba kino kyekigenda mu maaso nga tuli ku lukuŋŋaana lw'abannamawulire olw'ekigulu ekigenda okubeerawo Saturday ku Hotel Africana wano ku swimming pool eyo tubadde ekiseera kinene nga tebateekawo bivulu bwemba seerabidde twasenga kubeerawo nakivulu kya Midas Sibema Namakula Ebema yali eno mu parking ne lutalo wano tuludde kale kati n'olwekyo Saturday mujje tutuleko kumpi ne swimming pool tweyagale na Ykee Band tweyagale ne Jose Chameleon tweyagale ne Ykee Benda ossa ne Lydia Jasmine. Mr. Magezi ogamba otya sebo oli bulungi. Mr. Magezi oyo naye ayina ebintu by'enjawulo byakola ndowooza yokukuba tubuka abato bwe tulina mu Kampala abakujjukujju ate abagezi tanyakola ssente takola kirala akozesa ki akozesa bwongo bwe era okutuula ku mmeeza eno etebadde ensobi alina ebintu kampuni ye byekola era agenda bitubuulira Mr. Magezi. Kampuni eyo bagiyita batya ayina erinnya lizimumuko bagiyita batya events ate egyekombenguo tewaliyo esi waliyo si kati sooka otwennyonnyola. Good afternoon to all viewers who are watching us from all over the country. My name is Magezi Marvin, CEO of Mr. Events. Ndi musanyufu nnyo okuba nti ntudde ku pane eno kuba ku pane eno eriko bamaama bange, bataata bange ne basisita bange. Naye we know what everyone has been going through, and it is a lot of pleasure to hear that we are open, and that is why we partnered with Cashline Events okugulawo eggwanga lino mu butongole. Kyobola ekivulu kyaffe bakiyita leka tukiggule with a Ykee Band, Dr. Jose Chameleon, Ykee Benda and Lydia Jasmine. Amannya ago wengoogera olabira ddala endongo ssemadongo. So on Saturday this week it's going to be something different. Mbayita yonna muli come through, it's going to be a different experience. Si endongo eno gye mubadde mugendangamu emyaka 2 emabega gye musasula omusasuzi n'ogenda n'otuula butuuzi wano ojja kuwulira ndongo music owaddala. So about Mr. Events, sijja kwawukana nnyo n'omukyala sister wange byayogedde about Cashline Events because we all fall under the same categories. We do brand management, artist management, tukola ebintu bingi wadde twali twagala signing awake naye n'atugaana naye tujja mukwasaganya. So we do the same things. You can follow us on our social media pages at Mr. Events. We shall be very pleased to make sure that we give you the best of the best. Thank you so much.
nabwekityo bannamawulire abakatwegattako wasibye tuwaniriza tuli mu lukuŋŋaana lwaffe.